omanyi amazima tegeekweka naye gamala ne gazuuka. Abantu abasinga okuvumaganya ebisiyaga ye kkala gye baakozesezza. Yeno kkala gye baakozesezza naye nga basinga okuvuma ebisiyaga amazima gajja kuvaayo. Eyo ne tuvaayo. Gwe mukadde wa kuno. Bano abakadde abaakula nga tebayina mpisa, abakadde abaakula nga tebayina kawoowo mu kamwa. Olaba bw'obanga odda okutuleekaanira n'okukwata akazindalo ng'otuleekaanira n'okutuyana n'okusaakala obulago n'osaakala obulago. Kankumenyera ebigambo bisatu by'otalina kugamba Bannayuganda abasalawo abaagala ensi yaabwe, abaagala kyenji, nga togenda kubitugamba ku Kyagulanyi tuyiguke ettama, nga tebituyugula ttama muganda wange. Bobby alya ebisiyaga, ekyo kyerekeranga. Bobby anywa enjaga, ekyo kyerakiranga. Bobby awagira Museveni, ekyo kyerekeranga. Bobby yeeyita pulezidenti, ekyo kyerekeranga kubanga tokimanyi yawangula. Ebyo mubyekanga, toddangamu okujja n'otwasamira ogw'ebisiyaga. Toddamu okutuleekaanira. Bwe babanga gwe baakulya ebisiyaga, nga kyekigambo ky'otambula oyimba, toddangamu okujja okutuleekaanira nti bisiyaga. Ffe ebyo ebisiyaga tebituyigula ttama. Ne bw'obyogera, tukugamba ebigambo nti tibetusanga Kyagulanyi ng'agaseetula wali ku luguudo. Ne tumusanga nga wali. Tewali kiyinza tujja ku Kyagulanyi. Tewali neki. Ne bw'atugamba nti struggle agiviiramu wano, tetusobola kukyawa Kyagulanyi. Will never and never. Owulidde ekigambo ekyo? Kaakati nga tonnajja kutuleekaanira, nga tonnajja kutwasamira otuleekaanire n'embazi kwereege n'ennyuma weereege, toddangamu kwogera ku kigambo bisiyaga. Ebisiyaga ffe twabivaako, tetwagala kubirowoozaako kubanga ebisiyaga biri mu Uganda byegirisa nga ekigotta entula. Wano Shiba yavaayo yakola konsati ey'okweyambula ng'atulaga olubuto luli ebweru. Ababisiyaga be baali mu konsati bati. Mbuuza abo Kyagulanyi yabalya oba yabafuga? Era mbuuza Kyagulanyi abo babeera mu gundi mu kibiina kya Kyagulanyi oba? Batugamba ba big tiktok abasinga obungi kuno balya ebisiyaga. Bawagira Kyagulanyi be basinga n'okumuvuma. Mu makomera waliyo ebisiyaga. Kyagulanyi yakulirayo oba yafugayo? Balya ebisiyaga abasibe. Kyagulanyi yakulira. Kati ebyo bibuuzibuuzi by'okumalwa tobituleeteranga muganda wange. Mubyesigalizanga. Waliwo ono lwa mutwe. Ayina omutwe gumulinganga bokisi y'ebyenda n'amatama gamulinga ng'omwana gwe baayosera. Ayina obwosi nga yayosera ali awo. Yaleekaanye n'aleekaana n'aleega ebitama n'atuleekaanira. Bagundi mwefuge, muli basajja bakulu. Muli basajja bakulu. Abaana bamwe babalaba ttya nga muli ku mativi mwasama. Muleekaanira omwana gwe muzaala. Emyaka gye mumaze mu bufuzi mukyatwasamira. Emyaka gye mumaze mu bufuzi bulijjo mutugamba mujjako Museveni. Kati essaawa eno mulwanyisa Kyagulanyi. Mbuuza Kyagulanyi yali mu ntebe y'egundi, yatudde mu ntebe y'egundi. Temutulowoozesa nti Kyagulanyi yali mu kufuga nga tetumanyi. Kubanga olaba kati gwe mulwanyisa ekiminizi Kyagulanyi yafuga. Kitegeeza Museveni kati mumulabanga ekisikiriza ekitudde awo. Mbadde simanyi nti omusajja yakwatadde entebe lwakuba nti tannagituulamu. Bagundi mwe mutandise okutulaga nti omusajja akalumwa baakabba ate ali mu ntebe. Naye nze yongera okubajjukiza ago agaboozibozi g'okumalwa n'okuleekaanira Abannayuganda we mulowooleza twavaawo dda. Awo twavaawo dda. Ekyo emyaka gyali gy'abajjajja baffe bali nga tebalina na ssimu bambi, nga tebamanyi kigenda mu nsi. Naye guno omulembe gwa Kyagulanyi, guno omulembe omwagulanyi, bannange temuddamu kutuleekaanira, temuddamu kwogera bintu bya kisiru. Ebyo ebibuuzi by'okumalwa ebyo bye batuula ku malwa ne batandika okunywa nga baseetula ebibuuzi ebitagatta, eby'okumwenge ebyo bye munywerera ewa gundi eno ewa mutabani wa gundi, ebyo ebibuuzi mubyesigalizenga. Muleeteeyo ebivumo ebipya ebiyinza okuvuma Kyagulanyi ebituluma. Naye ebisiyaga ebyo twabivaako dda. Ffe tubagamba nti bwe bibanga by'ebisiyaga bye bisobola okuliibwa mu ggwanga Uganda ekyuke.
Uganda eri ebisiyaga tukyuse ensi. Kubanga nze mmanyi ebisiyaga si bye bisibye abantu makomera. Ebisiyaga si bye byabuzawo bakibalama. Ebisiyaga si bye bimenye abantu b'omu Lubigi. Ebisiyaga si bye byatega bbomu ne zikuba wansi ne zimenya abantu b'omu Kiteezi. Ebisiyaga si bye byagaana okukola Uganda ng'amazzi ganjaala mu kibuga wakati. Si bisiyaga, no. Kati agagabozibozi gammwe ag'ekisiru, abasajja abakulu abakuliridde mu myaka, abatuuse n'okumulisa mulinze kumulisa nganda ggwe mulyoke mumanyi nti muli bisajja bikulu. Emyaka gye mumaze mu bufuzi, mumaze emyaka 2+. Omusajja gwe mulwanyisa tannaweza na myaka 4. Naye mwenna mwegereze muli kuli muleze mba mukanudde amaaso bwe muleekaana kiki mufaaki n'ensi bakulu. Mufaaki n'ensi bakulu. Ebyo ebintu ebibadde mukola nti Museveni buzaabuza katujje tuleekaane era agenda. Ng'eno Museveni afuga. Ebyo mubireke, agabozi gammwe mugalekeeyo eri. Agagabozibozi mugaleke. Tukimanyi babbye ssente zaffe ez'omu bbanka ne babawa mu lonkinga ekibiina. Tukimanyi. Naye ebyo ebibozibozi byammwe manya bisiyaga, manya simanyi yeeyita pulezidenti, manya kasasiro mu mwesigalizenga. Temutubuuliranga. Agagabozibozi gammwe mugeesigalizanga. Ffe nga ffe abaagala okukyusa eggwanga, abatayagala busente bwakugulirira, abatalina kye twagala nga twagala justinsi yaffe, agagabozibozi temugatugambanga. Mugeesigalizanga. Mugasigazenga bagundi. Ffe tegayina kigatwongera kati tegayina kigatutiisa. Ffe tuli ba team generation. Tetwagala kumanya. Tubagambye nti Kyagulanyi tumusanga ng'agaseetula wali. Ne tumusanga ng'agatuddemu. Temusobola tukyaya Kyagulanyi. Kati mmwe ne bwe muneereega ennyuma, neebaleeguuka, ne muleekaana, n'akamiro ne tukalaba. Just nonsense. Bagundi mwefuga emyaka gibagenzeeko. Mukuliridde mu myaka. Ate bulijjo twagala mutuwe kaadi yaffe. Ekiseera tugenda kulonda vice president w'omu Buganda. Bulijjo tukwagala omujje we mutwabaagala. Kaakati mwetongozeza bulijjo twagala mwetongoze. Mwebale kutwanguyiza kintu. Naye ebyo bye bibozibozi byammwe mubyesigalizanga eri mu malwa. Temubituleeteranga maani. Kubanga ebisiyaga biri mu Uganda byegiriisa. Bw'agamba nti era ebisiyaga. Totulaganga wadde akaana akalema. Bw'ano wagenda okutulaga akazi watulaga akakazi akasiwuufu. Naye ng'otwasamira. Oba wakeeyazika nakwani n'olyoka katuleetera katulage. Ye gwe muntu otalagangako nti olukuŋŋaana lutudde wano mu maka gange. Muganda wange, kasajja gwe akakulidde mu myaka. Emyaka gy'olina gikuwuubidde akawero olindirira kufa. Weewummuzeeko. Muwummuzeeko wansi engalabi zammwe. Tubamanyi nti mwasama nnyo. Tubamanyi nti mu byobufuzi mubadde baasamu balungi. Naye mukakkaneeko. Ffe be muliko bambi. Tulowooza ekintu kimu kununula ggwanga. Mwetereeze maani. Tetulina budde bwammwe. Oli omusajja gwe muliko talina budde bwammwe bagundi. Ffe twamutegeera. Oli omusajja twamutegeera. Kati awo muyiwa asaana okumazire bwe mwasama ne mujja ne mwepika. Mwepikiremu abo bazzolo bammwe bwe mugula ne muwaleeta ne mubateeka awo bajje babaleekaanire. Ne bwe mwepika. Ffe awo twavaawo dda bagundi. Mwefuge emyaka gye bawuubidde akawero.